bannange muveeyo mutubuulire ekyeyo kiriko ekkomo nti wokikola emyaka bwegiti toyina kuddamu kuba kyeyo oba osusse nnyo. Kazungu yavuddeyo nakola interview n'agamba nti yakakuba ekyeyo emyaka 10 era nga nakati aluubirirwa kuddayo ku kyeyo eradde yakole. Abantu abasinga bavudde ne bajajinga Kazungu myaka 10 mu Bwakadaama ate era still okyayagala kuddayo. Ekyeyo kiriko ekkomo nti singa nkikola emyaka 4 siyina kweyongerayo. Nze ngamba nti omuntu waddembe okukola emyaka gyonna mpaka ye lwakakasa nti amaze okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Kati gwawulira nti gundi akoze emyaka 10 n'okungiriza ennange bannange emyaka 10 temuli. Abantu bangi Bakadaama abasinga nga yasooka n'akola emyaka gye 2 ssente ne bazirya ng'ayina okuddayo akola emyaka emirala 2 ate olwo ng'atandika butandisi ku biruubirirwa bye. Yali ayagala gula poloti, ayagala kuzimba ng'emyaka 2 tegisobola kumumala. Ezasooka 2 bazirya. Kati n'addayo emyaka 2 ng'atandika butandisi addayo buto n'alyoka agula akapoloti eno ayina abaana basoma eno ayina ebirala ebitwala ssente okukakana nga emyaka 2 aguzeemu poloti nga n'okuzimba tazimbye. Kati n'addayo emyaka ebirala 2 atandika okuzimba ate era abatatunulidde kuzimba kwokka abaana basoma. Abamu Bakadaama be babeezaawo famirizi zaabwe. Mulimu omwana yagenda n'akolanga ekimututte kusooka azimbire bakadde be kati amaliriza okuzimbira abakadde n'alyoka yejjukira ku bulamu bwe n'agamba ate nange neetaagayo kino. Isonze ngamba omuntu waddembe okukuba ekyeyo ebbanga lyonna lyayagala mulekerawo okutubalira nti nkoze emyaka 10 mingi myaka 10 mingi naye kwokimanyi nti tomanyi bulamu bwa muntu oyo abutambuza atya. Ate era abantu olwalira bagamba nti gundi akoze emyaka 10 mingi ate era akyayagala kuddayo ku kyeyo. Okimanyi bebamu bebagenda okuseka n'okukwogerera ennyo singa omaliriza ekyeyo ekyo nga tomaliriza biruubirirwa byo. Ovudde ku kyeyo toyina na poloti kubanga otya okugamba nti okoze emyaka mingi toyagala kudda ku kyeyo. Ovudde ku kyeyo n'akayumba tokayina nti otaddewo ko obuzigo mwono gye 10 n'olyoka otandika osabiriza. Nze nkubuulira nkuba kyeyo wonna wooli ekyeyo kikube mpaka kuwulira bubi okutuusa gwe woomanya nti kati singa nse tolinga mu Uganda nina ebintu byenkoze ebivaamu ssente sigenda kupangisa ninawe ennyumba z'abapangisa ziyingizayo ka ssente ntaddewo ne bizinensi kwegamba nga obulamu bw'olaba bw'ogamba omuntu nti nakuba ku kyeyo ngakkiriza totya kubalira myaka tugenda kuba ebyeyo mpaka kuwulira bubi. Alo, nze ngenda kuba ekyeyo mpaka kuwulira bubi. Sigenda kutunuulira simanyanga banaagamba batya simanya akoze emyaka 10 simanya akoze emyaka emeka azirongazi ntuukiriza ebiruubirirwa byange ngenda kuba ekyeyo mpaka kuwulira bulungi. Abaana bakola emyaka 4 saasira bamaze emyaka 4 nga tazzeeko waka nadde waka ng'asuubira agenda kusetolinga ng'obusente baabulya ng'alina okuddayo akole emyaka emirala alyoka atandika okuba munange nga yebbulula okutuukiriza ebyo byayagala okukola. Kati n'oyo ng'omubalira yakola eno ogwasooka naddayo naye talina nakyalagawo naye ng'emyaka 4 gyonna baagirya. Waliwo abakoze 8 years nga taddako waka agenda okudda ewaka nga tewali wadde 10. Bw'abanga si munafu kuba n'abejjawo ne betta mukwano akakanazeyo ku kyeyo ataayiyo obulamu. So kati ekyeyo tukikube mpaka bw'okakasa nti kati wemba ngambye kusetolinga Uganda mukwano oyina ky'osobola okulagawo era osobola okwebeezaawo. Njagala okukakasa nti omuntu afulumyeko Uganda bw'okomawo Uganda nga tolina kyoteeseteese kigenda kubeesaawo Uganda eyo kya tosobola gibeeramu. Eriyo abakyala bali ku byeyo nga ssente nga bwazikola ziggwera mu baana. Eriyo abakyala balina abaana 5 baana 4 6 nga ye maama ye taata yatoola fiizi balina okulya balina okwambala nga n'oyo omubalira yakakola emyaka 10.
abamaliriza abaana bwe bati bamaliriza okusoma najjukira ate kati akayumba ate kati akapoloti abakyala bali ku byeyo nga ye agamba akuna mukyezo ngenda kukola ngere wakaddayo kulaba ku baana oba okulabako just okuwummulamuko naddayo n'akola. So tulekerawo okubalira abantu gundi akoze emyaka 10 gundi akoze emyaka 2 kyokka era akyadda ku kyeyo. Bw'oba okyali mu myaka egikuba ekyeyo kikube. Abantu abali Uganda bagenda kutusekerera ng'okumyewo Uganda nga toyina kyolina nga n'okusuza bakusuza. Abantu abali Uganda bagenda kusekerera nga eyakuba ku kyeyo otandise okusabiriza. Kati mukwano ekisibeto okubeera ku kyeyo n'okola woba wooli oyina emirembe emitonotono kale kuba togenda kufuna mirembe 100% nga ali mu makaago. Naye woba wooli ng'osobola okufuna ekyokulya bakusasula onywa weebaka seeba kikigaana kuba kyeyo mpaka ng'omaliriza bye weetaaga. Ekintu kimu ky'olina okukola kwe kukozesa obwongo n'obeera n'amagezi obutasasanya ssente mu bintu bya kisiru. Obeere nga buli mwaka ogugwa wali kale oyinawo kakatono koolagawo nti omwaka guno nkozeyo kino omwaka guno zigenze wano nga tozigabye kuzidiibuuda simanyi gaba wali simanyi gabirako ono ssente yeebe ng'efulumira nsonga ekyeyo kigenda kunyumira. Ne wona okikola emyaka 10 ng'olina by'olagawo tewali agenda kwogerako. So tukozesa amagezi naye totya mbona akakola emyaka ena bagenda kunjogerera sina kyennina ekyeyo kikube mpaka ng'olina ky'olagawo nti kikino. Ogusooka ekiba kyakusala ogwokubiri tokkiriza ensobi ze wakola luli kuziddamu.